Yes, webale nnyo Keifas ne Miuka mu kitundu kyo mu kiseera kino kyennyini nnyini tukyali wano ezzana ku Standard High. Tugenda kubeera nga tufuna abayizi awamu n'abasomesa bali mu kwetegekera kigezo kyabwe ekya siniya 6 ekiggulawo ebyakamalirizo. Abaana bano emyaka 6 bagenda kubeera nga jjane yaabwe ey'okugikuba olukumu mutwe bagitandika olunaku olwaleero. So tugenda kuba tunyumyamukko nabo buli omu atubuulire butya bwe yeetegekedde ebigezo bino kikyabisuubiramu. Abamu babibatiisa ne bagamba bikambwe nnyo nnyo nnyo. Eyo naffe twayitayo nga bagamba nti biri tebiyitika naye kukakana nga tubikoze ng'ate byanguye. Okitegedde mumanyi bagamba akivaamu yagamba oguwedde teguba muka naye tugenda kufuna abantu ab'enjawulo be tugenda okuba nga tunyumyamukko nabo. Mu kaseera kano tulina omusomesa omu ku abo abateeseteese abaana bano okukola ebigezo byabwe ebisembayo agenda kubeera nga atubuulira butya bwe bateeseteese abayizi bano okutuuka we bali olwaleero naki kye babasuubiramu okusinziira ku ekyo kye babawadde okumala ebbanga ery'emyaka gino 6. Ssebo tukwaniriza ku Spark TV, ogenda kubuuza ku balabi ba Spark TV otubuulire ne ku mannya ate tube nga tweyongerayo. Oli kumpewo ssebo? Webale nnyo. Amanya gange nze Sabit Nelson. Ate nze mbadde class head wa senior 6. Okay. Ate n'ekirala nze nvunaanyizibwa ku byenzigiriza omuyite curriculum master omusomero ne lya Standard High School Zana. Okay. Mugenda kutandika ebigezo olunaku olwaleero, sooka otuyiseemuko abaana bano mubateeseteese mutya era okusinziira ku ekyo kye mubawadde okumala ebbanga lya myaka 6 okuva nga bayingira nga baana ba senior 1 mpaka kati we bagenda okukola finals zaabwe. Biki bye muyinza okubeera nga mubasuubiramu nga Standard High? Okutangazamukko gwe n'obwogiyita 6 oba abantu balaba 6 n'emyaka badde 7 okuba waliwo omwaka gulo gwafiira mu covid bana bali badde mu university omwaka guno. Kyokka ffe nga Standard High School Zana nyinza kugamba nti ffe tuli ready okuba nze kisookera ddala nga class teacher ate nga curriculum master ovunaanyizibwa ku coverage n'ebirala byonna ffe twamalayo dda. Abaana baffe tubategese bulungi tubategese bulungi buli kimu kyonna kiwedde. Revision tugibawadde, facilitators ab'enjawulo bazze wano. Ffe kinyinza kugamba ngu abaana baffe baredde ate tulisuubirayo ebirungi byokka ebyereere. Ku mulundi guno mutuuzizza abaana bameka? Essaawa eno omanyi tuyina campus ziri 2. Kyokka ffe nga Standard High School Zana wano ne Kampala Zana tugenda kutuuza abaana 305. Bisatu mu 5 abo tuyina mu class eziri 3. Tuyina mu arts class, tuyina mu science eyituyita biological, ate tuyina mu na science endala eyituyita physical. Bwonna bw'obagata babeera abayizi 305. Yes. Tulaba nti abaana muyina 3+ bonna bwe baregisteringa be bakoze ebigezo oba muyinamukko abavaako along the way okusinzi olwa challenges ezitali zimu? Twalina challenge yonna yetufunyemu mu mwaka guno Katonda badde kusaidia yaffe. Abaana 305 bonna obaakola ate bonna essaawa eno tubayina okuggyako be najjamawo mu maaso kyokka as we talk tuyina mu problem yonna abaana 305 bonna tubayina ku senta wano. Nga bw'oli curriculum teacher tulaba nti gavumenti yajja n'enkola ey'okuba nti baskiringa abaana bano ebintu ebiri hands on alongside bino ebirala ebya class bye basoma wano ku Standard High. Abaana bano ki kye bafulumawo nakyo ekya skill nti bwe bagenda ebweru ekyo bagenda okubeera nga batandikirawo? Nzikirize nkutegeezemuko katono nti curriculum eno eya skilling if I can call it senior 6 guno omwaka ogusembayo nga tuli mu coverage era endala eno tubirimu. Kyokka ate ng'obwokimbuuza ate ng'obuvunaanyizibwa ffe wano tulina ebintu bingi ebitukola. Ekisookera ddala tulina ebitweta like MDD, we are the best. Tulina bintu ebitukola eby'emikono obiraba baana jo twali tulina exhibition wano ebintu ebibakola ebyokubajja, we have technical drawing and abaana bayize bingi ebyokubajja byonna tubiina. Kale tweyanzege oyo ye musomesa ow'abaana bano abagenda okuba nga bakola ebigezo byabwe. Mu kaseera kano tulina abayizi 2 tugenda kubeera nga nabo tunyumyamukko nabo mujje mube nga munyumyakokko n'abalabi ba Spark TV ate mutubuulire bwe mwetegese jangu okutta omuzindaalo ogwo njagala otunule mu kamera awo. Amannya? Erinnya oyina limu?
erinnya libalimu. Gaba mannya. Ndi musajja Muganda. Yes. Okay. Erinnya Kasibante Lawrence, Form 6. Okay. Leero ffe tugenda okuggulawo. Okay. Tutandika ne Physics 1 then abalala banatusangayo. Okola combination ki? Ni mu Physics, Economics ne Mathematics. Ne strokingako ICT. Ye PEM. ICT. Oli musajja mugezi Kasibante. Kakati weeteeseteese otya Kasibante okulaba nti ebigezo bino biyitira waggulu nnyo. Enneeteekateeka ye ebadde etya? Ki ky'osuubira mu papers zino ozitidde oba olowooza nti okusinziira ku bweteeseteese okusinziira essomero kye likuwadde ogenda kuba ng'oyisa buyisa mukka mu kiseera? Well, ng'otunudde ku nature, twandike nature y'abayizi. At whatsoever level, toyinza kugamba nti ebigezo tobitidde. Tekiriiyo. Newobanga you've read everything ng'obimazeeyo. Era akadde ako katuuka obaamu n'okutyoko. However, kitugumya si ffe tusoose ate si ffe tusembye. However, the only difference is buli omu ebigezo bino abijjamu experience yiye. So we are here to attain our experience. Naffe tujjeyo ekyaffe. Kati ebigezo bino nze engeri gye mbirabamu, it's a test of faith. Wekkirizaamu otya nti I've done my best nkoze kyensobola. So kyekyo basically. Have faith in myself. I've given it my best. Ekitasobose tekisobose nti sisobodde. Ekitasobose kya Katonda kiba nkyekedde mutonzi. Kale mpeera omuzindala ayimbisibwe naye atubuuzeeko mpolampola ayimbisibwe ogamba otya? Oli bulungi? Amaanyi nga matono kiki ebigezo bitidde? Akatonotono. Ayimbisibwe wasomye tewali kikutiisa bigezo nga wasomye abate ebigezo baba tebaasomye. Ogamba otya? Ndi bulungi. Amanya nze ahimbisibwe Sydney Jonathan. Okola combination ki? Kola physics, art ne mathematics. Kakati ye PAM. O strokinga ki? Strokinga ICT ne GP. Kwegamba bonna bonna ogenda bukola obumaleyo oba waliyo byogenda okulekayo? Kyoyagala. Negamba omaleyo kubanga courses ze twagala they need a lot of weights. And for you to get those many weights, you have to make sure until you hit the high note. 20 points and below. Course ki gy'oyagala okukola ku university? Nze njagala kukola electrical engineering. Oyagala kukanika masannyalaze. Okusinziira ku bwe weetegese ne ki ky'oyinza okuba ng'osuubira mu bigezo kuba mumanyi babadde babatiisa okuva lumu atandika baga ebigezo bya senior 6 muliro mwereere. Gwe ki ky'oyinza okuba ng'obisuubiramu okusinziira ku b'osomye n'engeri abasomesa gye babakuttemu? Personally nze mu kusooka tebyali birungi. Bize bizibuwala bize biuze naye we tutugidde mu form 6 ebintu bigenze byanguwa. N'olwekyo I am expecting something better than I have been doing initially. So kyengamba nti for those students nga they are scared, they should have faith in each and everything that you're going to do. God is always with you. So n'olwekyo nze sitidde Kale Karo naye ajje abe nga atubuuzaako mpolampola. Karo ogamba otya? Oli bulungi? Omanyi baŋŋambye gwe asinga vibe wano ku ssomero nti era ebbanga lyonna gwe obadde mu vibe. Kaakati vibe gy'ogenda okutwala mu klaasi oba balimba bye bakwogerako si bituufu? I guess it's the same vibe. Omuzindalo guno guteeke waggulu bw'otya? It's the same vibe in class and outside. Asooka otubuulira erinnya lyo mu bujjuvu. My name is Bidoro Caroline and Seba Miriam. Registered names. Okola combination ki? Kola divinity, entrepreneurship and literature in Kiswahili. Oyagala kubeera pastor? Just it's an area of interest also. Anti abakola divinity mulimu ebyokusoma eddiini bingi ate obwa pastor bukola akasente kangi ebweru. Lwaki togira ne tugenda tukola church? Nze nja kusolooza ekimu eky'ekkumi. Nedda being a pastor requires a lot babi. Kakati gwe tobisobola? Sibisobola. Weteekeddwa otya papers olunaku olwaliro nga mugenda okutandika? Ki ky'osuubira ky'oyinza okubeera ng'ojja mu bigezo bino at the end, okusinziira ku kyotaddemu, okusinziira ku b'osomye n'okusinziira abasomesa engeri gye baba preparinzeemu? Well, according to the efforts that we have put in and our teachers' teachings, we believe in our teachers and we also believe in ourselves. So we are just hoping for the best to get the best out of everything. Omanyi mami ne daddy bakulaba essaawa eno kuba oli live ku Spark. Program bagiyita Spark ku makya oli live mami akulengera. University ki gy'oyagala joining? University? Makerere University or International University of East Africa. Lwaki ezebbiri z'oyagala? Because I guess I've heard good things and positive things about those two universities. So
I hope for the best from it. Okay. Kati bw'oba omaliriza okukola ebigezo byo ng'obiyise bulungi, gwali agadde kukola course ki ku campus? First, I'm hoping for procurement and logistics. Agala kukola mu URA. Yeah, if possible. Mutugire omusolo ogw'ekimpatiira. Okay, kale tweyanza gene nga tukyali wano ku Standard High School Ezana, tukyagezaako kubanga twogeramuko n'abayizi mpola nga bagezaako okweteekera ekigezo kyabwe ekisookera ddala. Jjukira nti olunaku olwaleero country wide oba mu ggwanga lyonna erya Uganda abayizi ab'ekibiina ekya omukaaga oba senior 6 bagenda kuba batandika ebigezo byabwe ebisembayo mu mbeera eno eya high school. Ate oluvannyuma balabe abanaabeera bayise bajja kugenda bugenzi ku university babenga bakwasaganya mpola nga Karo bwagambye atayakyayagala kwambala uniform, ayagala kubanga ayambala ngoye ezigira ezirimu ez'abantu abakulu. Uniform ogikoye anti kakati okowa uniform oyina okikolerera noga ogenda kukola nnyo ogw'ebigezo oba ojja kuddamu oyambale uniform. Osuubira points meka ati byende? 20 on 19. 20 on 19. Karo points zonna agenda kubanga azimalayo, atagenda kulekayo kantu kuno. Oyo wa kamera tomulekereyo kantu konna yadde akamwe kati. Wafunye success card? Yeah, nafunye success card. Eyimba? Nedda. Kubanga Paul yali ku kamera ayagala kuwayo success card naye eyimba erimu akayimba. Nedda kati tuli default. Iyi lwaki oyagala kiki baba kuwanga success? Kati bwenji kuwa eyimba togitwala? Njitwala baki oba erina mu ssente. Kwegamba oyagala bimulye. Okay. Kale soko gye gwe oyagala kukola kinga omaliriza okusoma soko okwata omuzindaalo nga maliriza emisomo gino. Emisomo gyange gyo gigenda kuba miwanvu ddala. Lwaki miwanvu? Oluvannyuma lw'emyaka gino gye tuli mu kkuba olukwe emabega, njagala kwengerayo n'essomo ery'obusaseredooti mu kereziya. Oyagala kubeera faaza? Yes. Lwaki? Well, kati kubeera faaza? Yes. Ensonga nnyingi naye kati bwe naasalawo nzije mu nsi ey'obufumbo. No, you're going to be limited to loving one person and having one partner, which is something I cannot do. Nanjagadde buli omu mwagale mu ngeri ey'enjawulo. So kati you offer up yourself n'ogamba kangende. Ogenda obeere kitaffe mu Katonda, bino ebyensi obireke. Ebyensi it's not like obitulekedde nze ne Paul. Te Paulo no mulala musajja ajja bisobola nnyo. Okay. Kale waliwo mwana muwala wano naye tugenda kubanga tunyumyamuko naye atubuulire ogamba otya? Ndi bulungi. Amanya? Ankunda Jovat. Ankunda Jovat. Yeah. Ukola combination kyankunda? PTM, that's physics, technical drawing and math. Oli artist? No, I'm a scientist because of you're physics a and math. scientist. Yeah. Technical drawing mubeera mukola ki? Technical drawing, basically we do building construction whereby we do house plans. Mukola plani z'ebizimbe. Yeah. Anything related to building. Plani z'ebizimbe byonaakuba bijja kuba tebigwa mu byo. Bijja kubeera ngumu. Osuubira points nga mmeka? 20 points. 20? Yeah. Okay, tuyiseemuko weetegesa otya okuba nti okola ebigezo bino byogenda okuba nga mutandika olunaku olwaleero? First of all, our teachers finished the syllabus in time, so we've had enough time for doing revision. Okay. Then they've given us enough tests to gain confidence and to practice. So through all that and the revisions we've made, I feel like, yeah, I'm ready. You're ready? Yeah. Okay, wali agadde genda ku university ki ng'omaliriza wa? University Jenjagala, it's outside Uganda. I would wish to go to Harvard University. Hey. That's in the UK. Banaakuwa kubanga ekyobusobozi kyo ekyo kisoboka. Yeah. Naye banaakuwa ku Harvard? I always believe that everything will always work in the favor of my name, with God above also. You never know, I can be that one person. Ku Harvard oyagala kukolayo course? Aviation. Yeah. Kati atove mu technical drawing kubanze mbadde njagala kati mbadde ndowooza okutandika okuzimba omwaka guno naye ngenda kwongezaayo sigenda kuzimba mwaka guno ninde gwe abankubira pulaani kati ate bw'ogenda mu aviation tujja kubeera mu nnyonyi.
technical drawing is, it's not only for building drawing, it has mechanical part of it, whereby now like there are some topics that are in line with the aviation part. It's complex. Osobola kwegamba n'okuzimba yingini z'ennyonyi. Tujja kuba twesiimye nnyo okufuna yinginiya w'ennyonyi omulala omanyi mu Uganda tetulina bangi abakyala. Gwe tulinamu omumanyi? I will be among the number. I don't know anyone yet. Tomanyi? Omukyala gwe bayita Winnie Byanyuma omumanyi? Oh yeah. Kakati oyo gwe tulinawo yakyasoose kati njagala gwe abeera owookubiri. Era ngenda ku making sure following up ndaba oba the dream lives on. So olunaku olwaleero ntegeddeko ko nti musooka mu physics, right? Physics ono owulira otya okubanga gwe mugendamu? Azze mangu oba wali agadde something simpler nga si physics? Actually, because me doing PTM, I took physics because it was one of the most simple subjects that I was doing at O-level, and I love it. So me having it on the first day, I don't feel anything bad about it. I feel like it's okay. It's okay. Kale tweyanzege tugenda kubeera nga tukusiibula enkya y'olunaku olwaleero naye nga tubadde wano ku Standard High School Ezana nga tunyumyamuko n'abayizi ate n'abasomesa ku butya bwe beetegekedde ebigezo byabwe ebimaliriza olusoma luno olwa senior 6 oba olugendo olw'emyaka 6. Jjukira nti omwana bw'atandika senior 1 abeera yeetegekera olugendo luno olw'okumalako senior 6 okuviira ddala ku mwaka ogusooka. Obawulidde twogeddeko ko n'abayizi abawera buli omu ng'atubuulira butya bwe yeetegekedde ebigezo bino, kikyasuubira mu papers, kikyayagala okubeera ne university bonna ze baali agadde okubeera nga bajoyininga nga bamaliriza senior 6. Ngenda kuzaayo mu studio ewa Meuka ne Keifas bagenda kuba kwongerayo ne program eya Spark Ku Makya. Nze Ahmed Wahab wano Ezana ku Standard High School. Siba bulungi.